n'omukagwange kuba mwana nyinza okuba wakata wamuli kulya ne mutandika lito nono n'emmere bwoti ambavire amala okoza amavivi awugumisina awusimase awugumistina Augustine walai bampita lito jo voice category nantawunyika mutibi tata baby they get advisor walai ndanyambadde ekipale kyange ekipale bakiyitani kino ekipale kibayita okitegedde ekigendamu akawuzi kyenyambadde nga ntaddeko n'akatijozi kange ka brown waliwona nga ntaddeko kijaketi kyange ekiddugavu waliwona nga mu mpale yange lito siinamu ata so ndi yala nnyo nenga ate mwana wendi yonna gy'oli mwana oba oli mulwadde wabakubanja kasitoba nga okyassa wali wonna lito gyo nkugamba ti mwana kawiki kakulike kaba katono naate mwana bangi tebakabuuka gwa kabuuse mwana kakulike Choli wotudde wakutakabanga akutte plane ali kushisha wali ali mukalomamu abatudde mulungu kawani kinaye jajayubu sinza butakona ko wali ku lusoto wona abavubi kawani kinaye wali kuduka ali ku saloni abatoninyira ababu chips abakakomando yonna gyemuli abobuwowolo abemberenge ani aluleta wali abapike abadayale atemu ababucha yonna gyemutudde abatunda emmamba namba ab'empuuta wonna mukava woli kawani kinaye wali ku muzigo gwo abatudde mu geto bampita litojo tayimu eno ngabanese nangu ababa waliwo guyaye gulina rediyo kwe gukola gwakabi nnyo ngenda kusaba nga talinayogera mukulu bw'otawuluguma togenda kwogera basinika alegebirevu bw'otawuluguma togenda kwogera bwoya eyo gy'oli yo n'omu ku badije beŋŋamba nti bakabi teri ya mundaga wabula bwakyalumu zijjukira ya leader agent kuzina awards eziwedde leyaŋŋamba lito jatumulumbe kuba yalina lukolongo banyabo ne basebo wali wonna twegatte wamutwanirize DJ Suna Ben mwana akwaniriza ku lusoto awulugume Soko ulugume, soka mpulugume mpulugume sikulira nange sewulira awo wekwese sikendala tulabe fatendala awo nkufunye mpuluguma ndabe hola akabenga mbisi gwe DJ Suna Ben wana mama lito mwana gwe gusoso okulaba wano ku Galaxy FM kyakabinya nange okupako Galaxy onakolwa nenga tulabika kyoli kiki wana ng'oli katono ani akulyako emmere nawe oli katono abali kulaba bajja kwewunya abatakumanyi gajja oli baggwa mazima otagala nkulaba otagalira mazima abanamasaka mwena walayi gwe amanya gamatuufu nze Suna Ben gegalina ku baluwa y'abatiisimu Suna Ben ni musajja mulangira nange nze kiza kimbugwe nange nimulangira sabalangira babiri bali mu nju akuumuuka gwe kalo kyako kwe bakusaala amakula ndi munnamasaka kyakalinya mwana wa maama amanya nze Suna Ben mutani wa mukyala kananda gwabwamika kubagenda bulungi musajja akulaba kyala ko kyewe Kampala basajja bende obugabanya bikyala kyantubo yakintu mu kabusa kusajja nkukunyi eruma n'omugenyi ngibinasera ngobaba kasomola gange nze litojo voice category nantawunyika mutibi tata baby they get advisor walayi ngibinasera ngobaba chapati Rolex DJ gwe ali yena
nabagambe buli ajja wano agenda kubajja ali kutuulaga tukube. Njagala nkubuuze lwaki wasazeewo kuba kutuulaga tukube? Kuba mu bantu be nasooka okkubira yali gwe lwa nsonga tumanyi okwegwako eyo mu kava. Lwaki wakkiriza okuba ng'ojja kutuulaga tukube? Ekisookera ddala eno enteekateeka eri massive nnyo. Bwe Ssuuna Ben bw'abula ku byakabi litojjo byabeerawo myemu omutwe ddala mu butuufu abeerawo ddala emutuufu ekibulako. Nze njagala nnyo abantu ate era bwe mmanyi abantu bali omuntu ow'akabi nange mba njagala nneegattako ku muntu ow'akabi oyo. Ng'ate nange mmanyi gwe w'akabi. Ali w'akabi bwe nange mmanyi gwe w'akabi. nange mmanyi oli w'akabi. Tompaayiriza gwe w'akabi. Gwe w'akabi. Ogenda fuluma gwe w'akabi. Gwe w'akabi. Tabanno Yakukanga. wamma kankomewo kayala saagala oveewo lwa nsonga ali mu nnyumba DJ Ssuuna Ben Munnamasaka. Nkulidde mu Ndiyoki. Ndiyoki munnange ogamba oti. Eno abakalyoki kwi. Abaana b'akalyoki kye twakola mu kibuga. Abaana b'akalyoki kye twakola mu kibuga wano. Kati nze kalyoki yampeerera okuva mu siniya ey'okubiri nga nkola kalyoki bwenkeera mu kirasi kumakya. Nenkola siniya 4 nenjiyita nga nkola kalyoki. Ntandise onyiiga kuba kati awo nsinga ebitabo nyiiga olwo. Okakasa. Sigala ku mulamwa. Nenkola siniya 6 nenjimala kalyoki. Lindamu ne 6 watuukayo. Kalyoki. Nga nsakata endiyoki ekiro kumakya. Ndiyoki. Wanji munywanyi. Wanji jjajja. Nedda. Kuba kati nze mu Ndiyoki sadda kusule. Mu Ndiyoki sadda kusule. Wanoonya muwogo. Wabula nze saasasula. Amazima googerwa kuba nasomera ku kitone kyange. Nali muddusi mu siniya bikonde bye byansomesa Strive High. Era bye byambeezaawo saakwatakwata so. Ng'olwo opambana mu Ndiyoki. Mpambana mu Ndiyoki. Omusajja wa leedi ajja. Kati kalyoki ono namukolanga nga nina ebintu eby'amaanyi byenkoleramu. Nga nze naddira n'enkyusa kalyoki eno ne musaamu katemba ate emizannyo nga ng'olimba lwe tulinatandika musookawo ka drama awo. Namwesiza bipawuda. Bannanga omuntu akola kalyoki n'ateesa. Koma onyingirira. Byonna byonna bi aloddaali. Weru. Shandiru. Nga weesiga amanda. Twalyako bye twalya byonna byonna nga twesiiga evvu. Twalyani. Munange nga maliriza siniya 6 naye era nga nsigala nkola kalyoki. Olwo gurupu bagiyitaani? Bagiyitanga Tropical Angels, tuli Masaka eyo. Tropical Angels Masaka. Nga n'ekifo etukolera bakiyita Tropicana kati mwe bajja ekikawo Tropical Angels. Nannyiniyo yali Kirodi. Olunaku olumu nda ku stage njogera abantu agasesa abantu bwe bawooga ne mu audience baseka. Sho tugimaliriza bulungi eggwa mba nfuluma n'ekisawo kyange ekibeeramu ebigoye byaffe ebya comedy. Kitegeera ekizimbye ne pawuda ali omwo. Byonna biri omwo. Omusajja bamuyita Dickson Sengonzi ansalako yafa. Omwogo jjajja Godi ag'omuzi mirembe. Nga ngamba oliota muvubuka konze gye tuli oliota ssebo bali batumanyi nga tusazeeko ekibuga. Bwana bw'Endiyoki. Bwana bw'Endiyoki. Buba bw'Endiyoki. Yalina leediyo gye yali akolako eyo kaleediyo kalira Masaka katonotono bakayita Radio Equator. Nga mbuuza nti nno osobola okukola ku leediyo? Ne mugamba nti nno ku leediyo nga sisobola kukola ku leediyo. Nga teokkiririza. Mu butuufu nali mpulira nkyagala naye nalaba ndi kato. Ng'emyaka gyange ndaba nkyaginyooma okuba nga nsobola okuddemeka omuzindawo n'enjogera. Naye nga muli ngamba nti kanneewemu emyaka nga 6 mmala okufuuka nga Nimrod. Okole boodi. Fune boodi nga ya Nimrod. Ndyoke nnumbe. Kaakati ne Dickson bwakimbuuza nga nze neebala myaka 6 mu maaso ne mugamba nti nedda ssebo sisobola kukolako naga nti osobolako. Kati olaba ebigambo bye badyogera ku stage abantu be baseka. Ebyo nnyini bw'obyogera ku leediyo kiyitiriza. Kogwe. Ne ŋŋamba nti mpulira ndabye kabyokunyunya tebitegeera. Onywedde namu. Jangu ku kitebe ku ssaawa 3 ez'okumakya ku Mande nkunnyonnyole. Kambuuze. Abakalyoki tulina buwalagi bwe tubaako naawe kanyolamu. Waleesera
gwe tova ku radio katukomewo kayala asooka atubulire mwana bwe yavaawo kyekyadako bamwita DJ Suna Ben.